Munywanyi weebala okubanga ompadde ekyanya oli atalina gataba kyawe ennoga kyamazima ddala okoze kirungi okubanga ondaze olugonjo n'enogere ziri ezakwera jjajjaffe ejambaguta omutaka Kizito ngwabuzito ogimbe nze mmaze okukkalira kyenkana ntudde ekitebe enjala kyetula mu buto lw'engajaba. Awo lwaliro ndeese olugero olugamba nti nnyini kiggwa yaakiweebuula. Enna abasinga mulowooza nti olugero olukoma awo, naye olugero oluggwayo nti ng'akiriiramu emmwanyi. Kati twagala tumanye ekiggwa kye ki era okuliira emmwanyi mu kiggwa kye ki. Ekiggwa kye kifo ekisangibwamu amasabiro amangi, ate okuliira emmwanyi mu kiggwa kitegeeza omusawo okwerigomba n'abalwadde ababa bazze okujjanjabibwa, era bw'akikola mu ngeri eyo yennyini y'aba aweebudde ekiggwa kye. Ndowoozaawo maze okubajja amaggwa musenvule.